Yes, mbandigiza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna mwena abafollowinga Faadi TV. Nembeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigala ekkade. Ngenda kusaba ogimpereka like video kano kampere like nno. Ate commenting onyige n'ekkade. Bamwita Chosen Becky. Chosen Becky yagudde eddalu abasinga bagamba nti ono mukazi akayagudde eddalu. Jjukira waliwo baby trending ennyo ku social media. Netandikidde ku mukutu gwa Twitter. Nganywa jesa ndowooza ba yogurt wa jesa jesa yogurt wa jesa kakati baby ya trending nnyo kati baneganda bangi bavudde nga bakola kibagezako kubanga munange bakopa baby oyo kati Chosen Becky yamuko abakoze ki abavudde nalyo yemeta yogurt yenna oba yogurt kino byanywedde nalyo kabyemeta meta yonna tabasinga bebuuza naye omukazi ono ali biki naye omukazi ono ali biki manyi Chosen Becky social media ye baaba emwonoona nnyo olaba omwana we yali mulwadde naye nga si baafuna obudde obukola video n'azitimba ku social media n'azitimba ku TikTok abasinga bagamba nti Becky yalibanga aliko ekekyamu ku mutwe yanibanga ayekola ki yeesulika dda nga banayogera tebamanyi nti yeesulika dda naye nga munnange byebitambulatambula akadde kana akafaananyi keeko ndowooza olengera inaina yeeyisanga mawube Becky yagaana okukula ate nga abaana abazadde bawera naye maama wabala ku social media oba yazaala muto simanyi na kumanya ndowooza azaala muto oba era si omukyala gwenza okulera n'ogamba nti mukyala mukulu nnyo emyaka akyali mu 2 Becky omuntu ng'akyali myaka 2 aba akyali n'omuntu oyingira 3 oba otambuliridde oba otambuliridde Becky ava nayogera emyaka gye mwaka gwa 2018 abasinga bagiwakanya naye ng'ekyamazima gyakadde byali emyaka emituufu olaba tuli mu 2025 nirulaba si omukazi guyinza okola n'ogamba nti mukundowooza oba akyalimu obuto kyava yeekolakola bino bwe biti simanyi ebisesinga bagamba omuntu bw'azaala mbw'akula niwabeera azalidde ku myaka nga 21 bw'aba yeeyisa kikulu niwabeera azalidde ku myaka 18 oba 19 aba yeeyisa ki aba alina okuba nga yeeyisa kikulu naye Becky ye akyalimu obuto ndowooza mbuyite buto kakati akafaananyi ke kakatrending akadde kano ku social media baby gwe mbagamba bamwita oba Aluteza lwakuba akafaananyi sikabateredde mu video bamwita Aluteza ono bamukubye akafaananyi ng'anywa yogurt n'alyoka amwesa basaba n'amwemeta bannayuganda bangi bavudde nga basharinga akafaananyi ako nga bagala jesa efulo omwana oyo brand ambassador baagala emufuule brand ambassador omwana oyo n'abyekoko jesa ng'eriplayinga ndowooza oba oliawo bali muteekateeka yakubanga omwana oyo oba oliawo bakola kibabako kibamuwa n'okubaka nga gye bakola ki yamufuula brand ambassador jjukira mama omwana oyo yafiira mu ddwaliro ekiruddu era omwana oyo akoze ne taata we baby oyo akoze ne taata we kakati bano ba Becky ndowooza gwe bakoppa manye kale ebintu byakola ki ebintu munnange byakukoppa okutrendinga naye omukyalo ono Becky ye obuvuyo abubeerangamu obuvuyo bwa bubeerangamu naye nga munnange ensonga zeezo ezimukwezi zitambulatambula akadde kano ku social media entubagita Faadi TV waliyo Faadi UK News waliyo ka KBTV waliyo ka KRTV Uganda now nkusaba following ezo na YouTube channel ezo tojja kubanga wejjusa kubanga ekyamazima zo uploads mbanazo amawulire mbana gagaba ga trending okwetoolola eggwanga lyatu Uganda bamita Chosen Becky omukyala wuno bannange yeekola ebintu omukyala wuno yeekola ebintu nenga ensonga zeezo mungera okubanga mugyekomerako mungera okubanga mugyefollowinga temujja kubanga mwejjusa Becky ye bw'ate bw'akikoze bwana ayagala endorsement ayagala mufula brand ambassador kuba ye gundi gwanywedde yogurt ndaba si wajesa endorsement eyinza omuyita bwetyo mu ngalo Aluteza baby yanywa gundi yogurt wajesa ono gwanywa simutegeera samanga fruit yogurt ono si wajesa akabonero akaliko sikajisa era Becky endorsement yekuyise mu ngalo bw'obanga munnange gyobalanga Aluteza kawedde muda kagenda kugifuna omukyala wuno akola ebintu ebyekito lweza akakyalimu obuto kyokka nga abaana babazadde bawera
abaana babazadde bawera naye ebintu bye yeekolaakola naye simusobola kukola ku vidiyo omwana ng'omwana we mulwadde sibola kukola ng'obuvidiyo n'abutimba kiko ng'omwana mulwadde muyi ng'akola obuvidiyo simanga ali ku challenge za nnyimba n'abutimba ku social media mbona ali ku kyo afana obudde obudda mu kamera n'erikodinga n'apostinga kyokka ng'omwana mulwadde muyi naye ensonga zemunange zitambulatambula akadde kano ku social media bana anaafuna endorsements wabula abasinga mbaliisa eddalo nga bagamba Becky abulako kukasuka mayinja abulako kukasuka mayinja kubanga ddi eddalu lyakuliridde eddala yalaluse completely Faliyo Guinness KBTV jikosaleke RTV Uganda nawo KBTV yuji Fali TV junzi following zonna temujja kubanga bejusa wali ne RTV Uganda nawo bamitaches ne Becky abasinga bagamba ati yagudde eddalu olw'ebintu byakola ki olw'ebintu byeyekola kivudde kafaananyi kano koolengera nga yemesemeseyo gati bulungi mwali